Bikola y'Abatume sura 9 niyo 10 n'olumu. Kubanga Katonda bw'atuyita twetaaga tufeeyo. Katonda tuyita mu buweereza obw'enjawulo. Ayinza okuba bw'akuyise kuyamba nga kyokka kyakuyitidde. Naye olw'okuba nti oweereza bantu bw'ona oyamba oli ne batakulaba owulira nga atayambye tomanyi nti oyamba Katonda. Bayitega nti awo omwavu aba awoze Katonda. Buli lwowo omwavu naye twagala nnyo okugabira mu kateni mu kamera. Twagala nnyo okugaba omukono gwa kkono ng'ogwa ddyo gw'omanyi kye gukola oba guno nga naguno gumanyi kye gukola ki. Lwaki onoonya praise. Kiki ekyo? Toweereza Katonda, oweereza bantu. The more gye bakubira engalo, the more gy'osubwa omukisa gwa Katonda n'ofuna ogw'abantu kubanga bakusanyukidde, kubanga bw'oba oweereza. Kati tufube nnyo okulaba nga tusanyusa Katonda. Omukisa gunaava eri Katonda n'abantu bajja kusanyuka. Amiina. Ebyo ky'oyinza okukolera mu kamera gye kiri. Kangeze nyinza ogamba nti tugenda kuyamba abantu ab'e Kasozi nga tuwagala tukwate ku mitima gy'abantu nabo batuwe. Oluganda lutuula. Nga intention yaffe si yaffe kupraisingibwa. Katonda tunuya nnyo kye bayita omutima. Intention yaffe si ffe kutupraisinga. Naye intention y'okugenda mu kamera abalala bakirabe bakwatibweko basobole okuleeta tuyambe abangi. Oluganda lutudde. Kati nga Musumba Ngeze Kayanja basobola okugamba nti agabira abantu b'e Karamoja. Bw'akikola mu open n'abali eno basobola okukwatibwako. Kubanga nze nange nali mpeerezako nga mpeereza b'e Karamoja ndali abafaanana obubi, ndali abebaziika nga enjala yebatta neŋŋamba nange nina okubeera ku mukisa guno. Era lumu omukyala wange yagamba twali tulinamu 15 baani yali azituwadde oba zali zivuddewa nanga nenda zino ssente nazo kazigende. Ne tutandika okulaba nga waakiri bwe tugirangako waakiri tuweerezako ku lwaki. Kubanga twalaba naye eriyakikola nga just anoonya praise, anoonya kusiimibwa bantu. Talina intention yakugamba nti nzika balala. Kati kyanjawulo. Ntegerekesa mu Luganda. Nyinza okubeera nga Martha Group bampadde obuyambi bugenda Kabumba. Kati nga ate nja kukwagalayo obulala nga bwemba sibutadde mu kamera Martha Group jaga obuyambi bwaffe yabulye. Tegerekesa Oluganda. Kati nga nkikola obwakiri ate yeeyongera mpe n'ekirala nsobole okuyamba. Kati eri akola for that n'eba yakola okubeera nga anoonya praise. So twegendereze bwe tuba era bwe tuba tuweereza nga twanukula eri Katonda. Ananiya bikola by'Abatume nsomera atuulire agambye ati 9:10 waliyo omuyigiriza mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama waffe n'amugamba nkwolesebwa nti Ananiya. N'amugamba nti laba nze nzuuno mukama wange. Mukama waffe n'amugamba nti golokoka ogende mu kkubo eriyitibwa eggolokofu obuulirize mu nnyumba ya Yuda omuntu erinnya lye Sawulo ow'e Taluso, kubanga laba asaba era alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayingira okumusaako emikono azibule. Naye Ananiya n'addamu nti mukama wange, omuntu oyo nawulira ebigambo bye mu bangi, obubi bwe yakolanga abatukuvu bo abali e Yerusaalemi bwe buli obungi, ne wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo. Mukama omulungi ensi. Twetaaga okumanya omusajja ono era bwe omuweereza wa Mukama yali ayitaba yagamba nti nze nzu tayitabanga
olunyo lwa 10 lugambye nti naga nti nze nzuuno. Mukama bwe yali amunnyonnyola nno n'agezaako kumubuulira omusajja, oluvannyuma Ananiya yasituka kubanga Katonda ayogedde. Wadde oli yali atiisa kubanga nga buli gwategeera nti ono aleka akakwate amukwata bukwasi. Gamba ti omusajja oyo nakati yandibanga alina obubaka n'obuyinza naye nga tayinza kugaana. Nga Yesu bwe yajja embeera ng'akalondaga nti ne Mukama, naye ng'olw'okuba yakkiriza nga nti singa nze bwe njagala okwagala okukola ki